Mwasuze mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video waliwo wano ayambuuzizza ekibuuzo muli nno nga basatu bana nga muŋŋamba nti obuzibu bwa okula oyo nti mbalagirira okula okumunywa ku nsonga y'okufuna amazzi g'ekikyala, naye okula mugamba nti abalema okunywa nti olw'ensonga nti aseerera nti abalema okunywa. Omu yaŋŋambye nti n'okusesema ng'amunywedde. Kituufu okula oyo ye muzibuzibu. Okula ono ate bw'ogezaako n'omufumbira mu busera nga bwe mbagamba nti osobola omufumbira mu busera ate awo ojja kusobola okumunywa. Singa omufumbira mu busera ojja kumunywa bulungi nnyo, ng'agamba nti okula akulema okunywa nti aseerera nnyo nti n'ogamba nti akomawo ng'omunywedde. Nkusaba ofumba obusera nga vidiyo gye nataddeyo eri wansi nabalaze nti osobola okuddira okula oyo n'omufumbira mu busera. Kati naawe abuuza ekibuuzo ekyo ng'ogamba nti okula akulema okunywa, mufumbire mu busera ojja kumunywa bulungi nnyo, tagenda kulema. Kyekyo kye njagadde okuddamu olw'ensonga nti okula oyo mulungi nnyo ku nsonga y'okukuleeta amazzi ago ag'ekikyala. Ate n'ekirala okula obeera tomufumbidde mu busera osobola okubeera nga omufumbira mu nva oba n'omusalilasalira mu minwe, kitegedde n'owuuta kassupu ako, kijja kuba kirungi nnyo olw'ensonga nti okula oyo ekyamazima ye si mwangu okumunywa. Si mwangu, wasanga omuntu alina emmeeme entono amulema okunywa. Ndowooza mukitegedde mwabadde bambuuza ekibuuzo ekyo mwe abali ku channel yaffe eno Kyayiti. Okula mufumbire mu busera ojja kusobola bulungi nnyo okumunywa. Bwe kiri mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mubeere bulungi, mweraba.